Munange we mwalaba ebimuli mwebuuza ebimuli bivudde wa Musumba navayo n'agamba nti nno ki ali mu love na Uganda nga nze munange ntudde nengamba ebimuli nze kambirabe ensirike n'ensirika sina kye nayogera omwana oluyimba lwe yatuyimbiramuko wano wirwe oluyimba teyalufulumiza ate kyasinza okunewunyisa nesanenga naye ani akubira blessings yada amasimu ani abuzabuza omwana tyo munange nga ngamba Musumba akola ki yatandika omukubira kasimu nemugamba video gye twakola yakodi nagamba kyekyo kyokka angamba n'okungamba baby yagwe mama w'ekkanisa baby tugenda zaala abaana ffenna baby yagwagwa nengamba blessing naye kati nga gwe mukyala Musumba wetegese otya negamba netegese era nenyambala yange enokiraba ndi mukyala Musumba kasita yakyogedde kyo nesiba nagamba Musumba abadde atya omwana munange yabadde olunaku lwa Sunday ng'afulumya video ya wirwe video ye kogamba nedda odye gwe yasooka okutaya mutya ku lunaku lwakutaano nga bumanyi tujja ne nga munange oluyimba tuluwuliriza nga producer Tata Maria ngamba Dora kayimba tekatumenye kubanga omwana yagenda okujja ng'ebigambo abirina okutuleka n'entunula bwenti Musumba ali mukatu omwana yamukuba omwana ye makeup artist yekolako makeup we era yangambye bino bye bankolako kase bakugobye dda omwana yangambye agenda konkola ka makeup bule nyanya lwaki sikulaga blessing buli muntu wangula omutima gw'omusajja naye omwana ono yayimbya kayimba era Musumba ne kamutukako agenda kutagala butagazira bwati kanzije kulira laavu nnyabo Munsi mu Uganda mulimu ennyimba nnyingi eziyinza okufuluma naye olunaku olwaleero oluyimba luli exceptional walabadde kawo ne weebuuza ebibuuzo bingi nnyo ebibuuzo byonna ansafa abazirina ebimuli wabiraba oba tewabiraba omugole Jesus get to 56 kwoli nsanyusa okulaba nange okusanga okuva lwe wambulako nazzeemu okukulaba nga gwe yaweereza Musumba ebimuli tuba tulyawo nga bamuwadde ebimuli ebyange byasookayo dde byo saabitegeera wamuweereza ebimuli ya waweereza di blessing ebyange nabiweereza ni December wenna oyambalira ddala ng'abakyala ab'obuvunaanyizibwa okay I love this about you kakati njagala tutandikire wano wangambye olinayo oluyimba olupya baluyita wirewire tombuuza liggwayo lutya kuba Baby Wilson oluyimba wamaze n'olurecordingira ddala ya nalurecordingidde ddala kati gw'owulira otya okubanga wakoze oluyimba olw'omuntu essaawa eno tonnamanya oba kituufu oba si kituufu oba anajja oba tajja ajja kujja kuba n'essimu kati akuba n'essimu akuba ya yasooka okukubira yagamba bigambo ki baby blessing mpulira yego ganyina okuwasa yegwe mama w'abaana mama w'ekkanisa ojja nkulinze tukuze abaana ab'ekyaki naffe be tugenda okuzaala Katonda byo byakola olina sooka kugumiikiriza baba yakuwa ekirooto kitegeeza era ajja genda amukwateko yatandikidde okukuba essimu era Katonda ajja amukwatako amuli mutima amulumiriza ajja nkima akole ki annyanjule wenna afuuka mukyala Musumba kuba oli pastor nina okubeera mama wa church okuba mama wa church ku baana b'enzaala ne b'enzadde obukulu njagala oyogera oluzungu ngambire mukwano gwaffe fanu waffe bamuyita Augustine omugambe nti no bino byemba njogera buli dola lwankyaza abantu ebibasesa Mr. Augustine that is the truth in Jesus name really I'm in love with Baby Wilson Bugembe omwami akayimba akamanyi nti wakakola nakamuweerezaako eggulu n'asanyuka nanga okay njagala onyumiremu ku luyimba paati esinga okunyumira ani yawandiika oluyimba nze yaliya nentula ne Rainmaker ne tuliwandiika ne tulirekodinga oluyimba baluyita paati esinga okunyumira wire lulenzi lwa wano gwe mbagamba ye ssebo wa wano kuba Kardashian ly'essanyu ly'abalo wire omukwano gwe nkuretete manyiga njuba mubire ekyengo kye wesibe biri mukwano gonywere abantu bakunefu twale byetise baby munkuwovaamu ebibala wire bwe nasiga wari obutafa nkwagala nnyo mu Mukama nalw'okumanya nakwesiga nnyo munkuwovaamu ebibala wire bwe nasiga wari obutafa olw'ensigo n'okikumusana ompa ebibala nkwagala nnyo mu Mukama nalw'okumanya nakwesiga nnyo munkuwovaamu ebibala wire bwe nasiga wari obutafa olw'ensigo
wesiga nnyo kabaolokose wabamaze akababase lulungi wangu wekisa oluggi lwaguddwa kyalinga ekirooto nga wakutandika okunesiga abangi besunga kubambaza omukono mu kitiibwa n'ekisa lwasuubiza enzima eddobooza balowooza twekoza onange gyesuleeyo tusanyuke mu bitiibwa n'emizira ekisulo eky'eddenze akalolo kampalireeyo Asima webale nnyo webalire ddala blessings yata ekikulu essaawa eno show erabibwa abantu bonna era nga njagala oyogereyo obugambo obwo omugambe nze nkulinza ate bumugambe mu luzungu sagala Luganda bumugambe mu luzungu kubanga omusumba oyo alina bafani bangi abazungu Pastor Wilson Bugembe kuba kunze respect tugiteekako wabbali baby Wilson Bugembe honey sweetheart darling really I need you from the bottom of my heart. Then I respect you cause you are the pastor. No tandi kibadde era nani badde nkuwa respect. Musabire yesala. Pastor Wilson Bugembe, I pray that God protect you and God protect others cause without God we can't do anything. Ella, we need God in everything, whatever we do, whatever we walk, whatever we eat, whatever we in love, until we reached in the wedding. The answers and your blessings here. Amina, amina, amina. Tuchinyweza mulinye Yesu, whatever we talk, whatever we walk, whatever we in love. Amina, amina, amina. Hosana joy ambuziza na blessing is steady, very steady when you sit with her. Actually, watula ko na ino nyumya na she's so I never lot of bingi nnyo. Yakola na restaurant kwanga musumba yagamba yagala bajina. Naye mukama